wow emikuto egyekanankana gye emikuto twazinduka kiro ejjaabwe baagireka balama ate tugenda bujjajja byasanga byatwala songa munnange ne ndifiira wabuguma enyenje ejjira ku kibanyi naye wano we walungi aw'okutuuka kubanga munnange awawooma enkolo tewasigala kalu nze munnabusiro saava bosa musisi olwaleero nkuleetedde ekyalo Mmengo ono lwaki baamutuuma Mmengo katwekkanye twekalirize kubanga era yetegereza yatta omuzira ekyalo kino Mmengo kirina amannya agawerako ge kyafuna nga tekinnafuuka Mmengo abamu bagamba nti awo Kabaka Mwanga we yazimba enju ye n'agituuma Twekobe. Kabaka Mwanga we yazimbya ddala mbu baayitangawo kagere kamu naye ate tujjukire nti wano waaliwo akabira akaali kayitibwa Nkaawo era abamu bagambanga nti agenda mu Nkaawo oba abeera mu Nkaawo bwe yabanga abeera mu kitundu ekyo Nkaawo baatumawo Nkaawo olw'ensonga mu kabira kano mwabeerangamu amabanda amasajja tugayita Enkaawo kati amabanda ago ate amabanda amakazi tugayita amaserenga bwe liba limu liyitibwa esserenga kati akatundu akankaawo oluvannyuma akaafuna erinnya kagerekamu erinnya kaalikyusa kaafuna Mmengo. Kiki ekyatumisa ekitundu kino Mmengo? Baatuumawo Mmengo kubanga mwalimu emmengo za Kayita ono gwenjogerako ye mutaka owa Kasolya akulira ekika ky'envubu. Kale olw'okuba nti nno yakulira ekika ky'envubu Kayita yabeerangamu n'emmengo z'omwo era kigambibwa nti okwo kwe baamerenguliranga eddagala ku mmengo ezo naye gwe atamanyi lubengo kankutegeeza olubengo ly'ejjinja eriba lyakula nga lya mbaalibaali oba eggazi ebyabyatavu eribambaavu kwe bamerenguliranga ebintu ng'omuwemba. N'olwekyo zino ate emmengo za Kayita zo zaabanga nnene kubanga gaabanga mayinja manene nga g'amaanyi nnyo mu kitundu ekyo era abantu baagambanga nti nva mu mmengo za Kayita yagenzeeko mu mmengo za Kayita. Kati Kayita Kabaka Mwanga bwe yatuuka n'asenga ku mutalo ogwo n'azimbako enju Kayita n'amugobako baali bamuyita Kayita nsiko teyomba n'avaako n'emmengo ze n'azitwala embazi mu Kyaggwe era obutaka bw'abenvubu bwe kukyuka ne bubeerewa embazi mu Kyaggwe n'olwaleero obutaka bw'abenvubu buli eyo embazi mu Kyaggwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala NTV kusaawa emu kebongereyo.